Omwami wa Kabaka Mumuluka Atuuza ekirambo omutima n'otutunye Gweseeta Agaliba Enjole ebyobuliba ebirungi ebigenda omusomesa okulabula obulungi abantu basaza Bakabaka bamukwasizza era nnyo Yep.
Kyagwe. Sifo Mumuluka Gweseeta ebasebo tubasanyufu nnyo okuba naawe beera nti oza okutembeeta omukolo guno ogw'okutuuzibwa abasebo ne banyabo abantu ba Kabaka abali mu kifo kino omukolo gutandise omukolo gwa nnono na buwangwa si wayimirire twaliyimiriddeko ffenna omukolo gutandise njagala kusaba omwami wa Kabaka agenda okutuuzibwa njagala kutwala omukisa guno okukola omukolo guno ogw'obuwangwa n'ennono nga Ssaabasajja bankwasizza obuyinza n'obuvunaanyizibwa tuuze abaami be ab'omuluka guno Gweseeta wamu n'omumyuka n'okukakasa enkiiko zaabwe. Nze ali mu maaso gammwe nze Elijah Boogere Lubanga Mulembya. Nze nzaalibwa mukadde wange omugenzi Seemu Lubanga yagalimizibwa ekatwe Katente mu ggumba ya Mutuba gumu na Kisunga. Ndi muzzukulu wa Katono Kyewaza Kakira eddene eriteeyinza. Ndi muzzukulu wa Mulembya. Nva mu lunyiriri lwa Enjole Buyole mu Bukunja era nga olunyiriri olwo nze ndutwala. Omutuba gwa Kiyanja Enambeta mu Bukunja, mu ssiga lya Kamyuka Mugalu Eggunda mu Bukunja. Omutaka waffe akulira ekika kyaffe Wakasolya Omutaka Mazige Ennyenje mu Busiro. Bigotto ne Kamyuka asamba bibye. Ndi musajja omukunja atakunja miti akunja abantu. Mukikubireko mu ngalo. Maama nzaala Omumbejja omugenzi Jane Francis Namusuke Omumbejja Omubito. Oludda olwo Mbaasaava. Njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omwami wa Kabaka agenda bwengenda Atuuza mu ntebe eno ey'omuluka Ssaabasajja mwajja amukwasizza namwagenda otuula amulamulireko omuluka gwe guno Gweseeta. Omwami ono ow'omuluka nga bwe bamwanjudde kamubanjulire mu butongole ye Katumba Kenneth Bwere yeddira Mbogo. Taata we ye Mulinda Jacobs Michael. Maama ye Nagawa Mary Topista ng'ono maama yeddira Nkima. Mubakubireko nnyo mu Mukama. Musajja mufumbo Bakabaka omwanya agenda okulamulira Ssaabasajja obuvunaanyizibwa abamuwadde abamusajja mufumbo ng'alina n'abaana. Musajja ajjudde era maama amulabirira bulungi, ajja kusobola bulungi okumulabirira atwale obuvunaanyizibwa obw'okumulabirirako omuluka guno gwakwasiddwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ekitiibwa Ssekiboobo era twongera okusaba okutuuza omwami w'omuluka guno n'omumyuka we. Mu ngeri y'emu Ssaabasajja yamulondeddeko omumyuka we we bagenda okukulembera omuluka guno. Ono ye Mwami Kizito Pawulo yeddira Mmamba. Taata amuzaala
Yensubuga Petero. Maama Ana Nateza ngono yeddira Nnyonyi Nnyange. Musajja mufumbo n'abaana obuvunaanyizibwa bw'abawadde Ssaabasajja bwenkanankana. Bakabaka ery'omuluka guno bakubireko omuluka. Ansome engoma eyo saagala agalamidde gwe mukutu gaffe mu buwangwa ogukunga abantu Ssaabasajja bakwasizza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okusingira ddala okulaba nga tuzzaawo ekitiibwa kya bulungi mwansi. Njala kusaba engoma eyo naawe gikubeko obuvunaanyizibwa butandise. Abakyala bannammono mwali badde mukwanyira omululu Omwami bayanziza mukolere mukalire ng'akola emirimu gy'Obwakabaka. Eteekwa okuba nga ya woofiisi ddala ate nga tewundiddwa yadde okubeerako amajolobero. Terina kuba mu kifaananyi kya Namulondo. Mukitegedde bulungi? Entebe zino ezituuzibbwako tetweyazise neeyazike zifuuse entebe zaani z'Abamuluka za Bakabaka. Wabaawo nga twabadde tuziggyewo njala kubalabira entebe zino kati z'Abami Bakabaka. Okikubireko nnyo mu mugalo. Ayambalanga okwawula omwami wa Kabaka ow'Omuluka ku bantu b'okulembera. Oluvannyuma okusinziira ku nnambika eneefunizibwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu. Akabonero kajja kujja nga tumaze okulambikibwa minisitule ya gavumenti ey'ebitundu etutwala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala akatundu. Nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu, ow'Essaza n'abamyuka be, ow'eggombolola n'abamyuka be, n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna. Era nja kugondera ebirayiro byabwe byonna, Katonda nga ye mubeezi wange. Oba Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda, Katonda nga ye mubeezi wange. Nsubuga Peter muzzukulu wa Pantale Okusabakaaki wa Kasolya Gabunga eyeddira Emmamba. Naye yamanya nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna, Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Kizito Pawulo naye yamanya nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu, ow'Essaza n'abamyuka be, ow'eggombolola n'abamyuka be, ow'Omuluka n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna. Era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna, Katonda nga ye mubeezi wange. Wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga maze okukkirizibwa Katikkiro oba Minisita wa gavumenti z'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda nga ye mubeezi wange. Nenteekako omukono Kizito Pawulo.
tweyama nti tujja kuweereza Ssaabasajja Kabaka era nga tugondera ebiragiro byonna Katonda nga ye mubeezi waffe. Ffe ab'ebitongole tweyama nti tujja kuba bawulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu, Minisita w'ekitongole ekikulembera gye kigwa, ow'essaza n'abamyuka be, owagombolola n'abamyuka be, ow'omuluka n'omumyuka we, n'eri gavumenti eya Ssaabasajja Kabaka yonna. Era tujja kugondera ebiragiro byonna Katonda nga ye mubeezi waffe. Engalo zibuzeemu. Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja. Era tweyama okukuuma ebyama byonna ebinaateesebwangako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako ng'amaze okutukkiriza nga tumaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita owa gavumenti ey'ebitundu oba minisita ow'ebitongole ebikulembera egyekigwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda nga ye mubeezi waffe. Obwakabaka bwa Buganda bulinga gwa bannakyewa. Nkusaba nze nga jjajjaawo nti okukole n'obumalirivu, okukole n'obwesimbu ate n'obutangaavu tusobole okutwala eggwanga lyaffe Buganda mu maaso ne Uganda okutwaliza awamu. Tulina okusomoozebwa kungi mu Buganda wano. Nkusaba obeere ng'olengera wala. Ebiyinza okujja byonna okukuwugula okuva ku buweereza abo bukuweereddwa kati obeere ng'obikengera wala era obyebalamenga okusobola okuweereza Obwakabaka bwa Buganda n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nsaba banno boolondeddwa nabo Mukama abakulembere mu buweereza bwe muyingiridde. Nja kubanjulira wa mirundi ebiri. Kyensibirira muzzukulu wange ono mutabani waffe ate kiri ekintu kimu. Anywererenga ku mazima bulijjo nga anakulembera Obuganda okugenda mu maaso. Ebisoomozebwa bingi nnyo mu mazima n'obwenkanya obuteetiririra obeere musajja mutabaazi nga bajjajjaffe bwe baatabalanga. Bali basajja batabaazi era balinga bagumu, baatabalanga entalo ne bakola ebyamaanyi mu Buganda. Buganda ogenda mu maaso olina okubeera omusajja omuvumu. Batulanga ku ntebe nga tusikira batukwasanga effumu ne batukwasa nga ke kabonero akalaga nti ki tojja kuba musajja mutabaazi ng'oli mugumu. Naye nange nkuwa ebigambo byange bino, olina okubeera omusajja ateetirira, olina okuba omusajja omuvumu, omusajja ayimirira ku mazima, omusajja atatiisibwatiisibwa, omusajja alina obwenkanya. Buli kimu kyonna ky'ogenda okukola ng'okulembera abantu kikole ng'oli mwenkanya, ng'okikola mu bwenkanya ate n'okwagala. Okulembeza okwagala, okulembeza omutima ogw'obumu ogw'Obuganda okutwala Buganda mu maaso. Naffe tugenda kuddayo tutuule. Nsabye munnange bwe tukwasaganya ensonga eno alinaane Olunyiriri lwa kasolya omumba
Webale nnyo webale ddala obutatulekerya mukama wange. Njagala okwongera okwaniriza abakama baffe abalonzi ku ludda olw'ebyobufuzi ate era abantu ba Ssaabasajja obutatulekerya mujja ku lunaku luno ng'olw'Emmande olunaku olw'okukola naye ne mubeera wano. Mwebale nnyo okwagala Ssaabasajja, mwebale nnyo ddala. Sigadde ndi kansala Bukunya Moses Gongobeza ono era omutongole wa Ssaabasajja ku kyalo ekyo Kungulu. Guyita omuluka gw'ekibuga Ssebo w'ekitiibwa Ssekiboobo, tuguyita omuluka gwa kibuga Ssebo nti tuli mu bantu bo awali ebyobusuubuzi, awasulwamu, awali buli kimu kyonna. Ssebo njagala okutwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutulengera n'omumyuka n'atuwa obuvunaanyizibwa okusobola okumukulembererako abantu be abali mu muluka guno. Bannyabo ne Bassebo, njagala okubawa obweyamo nti ebifo bino bye tulimu tubadde tuweereza, ate nga tuweereza obuteemalira n'okwagala. Ate ne twagala okwebaza omwami ow'eggombolola. Ssebo tukutte bulungi era zengalo ezo z'owulira. Bino byonna biva waggulu ku oyo ani abakulembera. Ssebo w'ekitiibwa Ssekiboobo, mukadde waffe, nawe tukwebaza nnyo olw'okubeera ntotulekerera ffe Goma. Omukulu Ssekiboobo ow'ekitiibwa Ssekiboobo bw'ayingirawo tulaba essanyu nga ly'amaanyi, era Ssebo twasanyuka nnyo nti obadde ng'olambula munaate pulogulaamu eno nejja, naye ne tugamba tikatufube yadde wabaddewo ebibadde byonna ebigenda mu maaso nga byetaagisa abantu baffe ate byetaagisa okubeera nti weetuli, naye Ssebo lwe lunaku luno lutuuse, tukusanyukidde nnyo ate era tukwebaza olw'obutatulekerera. Njagala okweyama titujja kuba bawulize Ssebo. Bino ebirayiro bye tukubye tetubikubye kubeera kubisuula wali. Tumanyi bulungi nnyo era tugenda kugoberera ennambika eva waggulu ey'Obwakabaka nga tuweereza Ssebo abantu. Ssebo abantu b'ekitundu kino bakola emirimu egy'enjawulo. Abamu balunzi, abamu balimi, ate abamu basuubuzi. Ssebo abantu bano batukola bulungi nnyo nti buli lwe tugenda mu luwalo, buli lwe tugenda mu makula, tebatera nnyo tukaluubirira. Era zengalo ezo z'owulira nti basiimibwa buli kiseera. Twagala okwebaza abantu mwenna abali ku mukolo guno. Njagala okwebaza bakadde bange baabalaze dda, ffe tumuyita Big Daddy. Awo ku mukolo guno ogw'ekitiibwa era okusookera ddala neebaza Ssaabasajja Kabaka maaso mwogi olw'okusinziira eyo ewala n'alengerera eyo n'alonda ffe tubeere abaweereza gye muli, ate ng'emulimu guno era ffe bennyini ffe tulina okugukola kuba nti bajja kuva bunaayira ate bajje baweereze. N'olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo. olwo nno enteekateeka tugigoberere, naye at least bwowulirayo ebigambo 10 byongera okusiba n'onywerera ku ekyo kinini naawe kyobadde omanyi. Twagala mubeere basajja aboweereza Ssaabasajja n'obwagazi bwammwe bwonna. Muleme kulya mu Ssaabasajja nkwe. Abantu ensangi zino baseeseetuse nnyo. Nosanga omusajja nga muganda katugeze nga bamuyita musisi, abamu babayita b'amayanja, ng'oluusi ali mu myaka 5-6, taata we musoke atudde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka
olw'emigaati egijjudde abantu n'omulukume n'ayogera ebigambo ebivoola Namulondo. Ebyensi tebitumalaamu. Twemukiranga ebunyolo ng'ataliddawa. Njagala kubasaba bino ebintu tubirabanga eby'olwalaato tumulyangamu Ssaabasajja enkwe olw'obugaati obutonotono obwo. Twagala mwagazise abantu n'okusingira ddala omulembe guno ogw'abavubuka ab'omulembe omutebi okwagala obwakabaka bwabwe n'okubaagazisa okubeeteekamu embeera nti omwami wa kabaka yadde tasasulwa naye abeera wanjawulo nnyo. Abavubuka baffe nsanyuse nnyo bajjumbidde nnyo ku mulembe guno ogw'obuweereza ogw'omulembe omutebi. Mbakubireko nnyo. Tubakubirize nnyo abaana baffe. Omulembe guseeseetuse nnyo naye tugenze okukinoonyereza guvudde ku bakadde baffe abazadde. Ffe bwe mulaba wano abeesimbye mu maaso gammwe tetwava mu ggulu. Twazaalibwanga abaana abalala. Tulina taata ne maama Namugambye, n'ono alina taata ne maama ne Mwami Katumba n'abalala. Kitegeeza Ssaabasajja okukulengeramu ensa ng'okyalimu omulamwa, mukadde wo yakola omulimu munene okuteekateeka n'okukusa. Njagala kusaba abazadde tuteeketeeke abaana baffe bulungi. Abaana baseeseetuse nnyo. Abaana babadde mu kaseera kano bali ku masomero nga bambala bulungi. Usanga omwana kaakati mu kkubo abadde ayambala obulungi ku ssomero abambala bubi. Naye nga ne mukadde waakola ki? Amulaba amutendanga bw'agejjedde ku ssomero. Simanyi ki kyaba amulabyemu kyagenze ng'ayambala bubi. Musanga omwana ow'obulenzi nga muganda ng'asiba enviiri. Tuba twonoona buwangwa bwaffe. Omwana ow'obulenzi ng'ava mu maka ga byekwaso myaka 18-19 asiba atya enviiri. Omwana ow'obulenzi ayambala atya empale nga tetuuse mu kiwato ng'ate alina ekiwato. Njagala kubasaba nnyo bonna bassebo batunaafuna abaami ab'emiruka abatuttira mu bigere, kubanga eggwanga lyaffe ligenda kukoma leero. Tuteeka okuteekateeka abakulembeze abanazza Buganda ku ki? Ku ntikko nsonga nkulu nnyo. Mukimanye bulungi Ssaabasajja musaale nnyo mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Abaana baffe tubabuulirire nnyo. Mukenenya gy'ali atta. Mukenenya tebamunywera mu mazzi. Abaana mubagambe Mukenenya waakola ki? Waayita tubatangire. N'alina Mukenenya nga yamufuna mu butali kyeyagalire tubabudeebudde tuleme babuula tuleme basosola. Ensonga ezo tunaazikola ng'abaami ba Kabaka tujja kubanga obuvunaanyizibwa n'entebe ze tutuddemu tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Omwami wa Kabaka oteekwa okuba nga oli musaale nnyo mu kutuukiriza enteekateeka z'Obwakabaka, okusingira ddala nga tukola bulungi bwansi. Bulungi bwansi yajjudde buli kimu kyonna ekiri mu buweereza bwaffe kiri mu bulungi bwansi. Bw'ona okubiza abantu babeere bayonja waka, bazimbe obutandaalo, baleme kusula na bisolo na binyonyi mu nnyumba zaabwe, ojja kuba omaze okukola ki? Bulungi bwansi. Omwami wa Kabaka oteekwa okuba nga oli kyakulabirako. Bw'oba ogamba abantu babeere ne kaabuyonjo omulungi nga neewe oli ki? Kyakulabirako. Bw'oba oyagala abaana basomesebwe bulungi ng'abaana bo tebali ku nguudo bayenjeera, oteekwa kuba kyaki? Kyakulabirako. Tugenda mu mikolo mingi. Ekyamazima abaami ba Kabaka batuwa nnyo ekitiibwa. N'osanga omwami wa Kabaka n'akuswaza. Tuli banjawulo, tuteekwa okweteekamu ekifaananyi nti ekifaananyi buli kye batulabiramu twambadde ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Omwami wa Kabaka tasimba mmere. Banaakulaba batya? Kubanga ensi egweddemu ensonyi. Ojja kusimba emmere abayaayi baffe eri bakuyiira emmere. Ate kabeera bano bakadde baffe baagala nnyo bannamawulire. Ne baagala nnyo abo bakola ki? Amawulire. Mwami Katumba bakuyiiridde ebinyeebwa ku kanzu yaffe eyo. Baami ba Kabaka tetusimba mmere. Omwami wa Kabaka ow'omuluka okujjako ng'abatongole bo tubakuŋŋaanya tebakumanyi. Osimba otya emmere ng'olina omutongole? Omutongole osimba otya emmere ng'olina abantu b'okola ki? Okulembera. Ekyokubiri ekisinga obunene oba tosimbye bagambe nze nazindidde mu ntereka akamere katono. Omwami wa Kabaka talya.